Sb4 Media, Fina Tuggussa Enssonga. Omukulu n'omuto ensonga tuzigonjola. Likinga, commentinga, subscribinga. Eisesa obisangayo ku Sb4 Media. Fina Tuggussa Enssonga. Mbalamusiza basebo ne bannyabo amanya Namutebi Sofia akulira abasabe kinasi mu ggwanga. Tuso okulabula abantu mwenna abalwadde bange mwenna abali wabweru w'eggwanga abali Sweden abali Germany abali London n'abali Uganda abalwadde bange mwenna tinnafunye ekizibu ky'abafeera abali ku Facebook nga bakozesa erinnya lyange okujjanjabirako abantu nga balimbirako nti bagabirako obugagga bagabirako emikisa enzaalo wamu n'ebizibu ebirala byonna n'okubakwatako ebitaamu era nga balagira abantu okubaweereza ssente ku masimu gaabwe basobole okubajjanjaba. Bassebo ne bannyabo maama Fina tajjanjabira ku Facebook. Maama Fina ajjanjabira mu kifo kimu kyokka Bulenge wali eddwaliro lye Mityana Road mayiro 7 okuva e Kampala. Maama Fina bw'oyagala okwogera naye oyogera naye ku ssimu zokka eziri wammanga ku screen. Oyo gw'odiringa naye ng'akusaba ssente omusindikira kukoleko oyo aba mufere taba maama Fina. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Agora multi FC.
wane sawa ya kola kati sawa ya busamize si sawa ya pasa bugembe office tuguddewo kati eno district na kifuma baadde batongoza office zaabwe lwe twali mu kupangisa kati bafunye waabwe so abantu bakuyindiridde tulengedde engoma ziwuuna buli wamu basanyufu olw'okulabako kyabwe n'obuwangwa omuntu ali eyo nga munnayuganda tanategera buwangwa bwe omugamba ki nze musaasira busaasizi kuba eno ensi we yatuuse nga tomanyi buwangwa tomanyi nnono kubonaabona kwennyini kubanga olw'ensonga osooka kwekkiririzaamu bw'oba wekkiririzaamu SB4 ne kalica yeekukkiririzaamu bw'oba weenyoomye ne kalica toba nayo be bantu b'osanga tagwa eri katonda tagwa eri busamize ali awo mu bbanga oba okiraba waliwo gye twalinga eyo ng'omuntu omu tugeze nga singa yabadde azze wano eno ng'ayinza okujja nga yena yambadde embugo yambadde ebintu ebisimbye eŋŋanda bw'ojjidde mugomesi nga bulijjo kiki tosaamu buwangwa kitiibwa ebyo tebabinyumya ebyo munnanga obufere be bamanyi bwe babikola be bamanyi abafere bakola ebintu byabwe eggaali tulaba ggaali mpya wangi eggaali yaffe tukyusa bukyusa kati kankuleko ogende tunannyonnyola abantu tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga so kale tukole ekkubo mama sooka aveewo naye ngo abasamize twagala otutuuse gyali kuba tugenda gyali tumuwadde tebabalinnya ennamba so SB4 Media Tuggussa Enssonga ng'abavubuka abasamize twekolamu ekibiina eky'emizannyo ne tukola ekibiina mulimu abazinyi b'amaganda amazungu kati tubadde tusaba so kibadde kite wano eno wano ekibaddewo tuli mu nsonga za busamize buwangwa na nnono era kye tututumusa naffe abavubuka tuveeyo abasamize Okay, so twayanziza nnyo office maze okubanga eggulwawo olunaku olwaleero nakifuma ebadde okutta omulongozo ga mukulembeze wa ggwanga yazze naye nga badde mukulembeze w'abasawo b'ekinnansi mama waffe omulungi mama Fina Sylvia Namutebi naye nga awadde ku bantu essanyu olw'okumulabako ovaako ku muntu ng'ija just okumulabako obulabi awulira ddala essanyu kambuze ku mukulu ono nga weesaze emmaaliri anti bamuyise Rasta Bambam. Rasta Bambam. Watagwana. Kibadde kite wano eno. Kyakabinya tugenda kikubira kayunga. Tudda kayunga. Wano nno kitono. Ebitole biri eri wano muli kubukunkumuka. Okay, twayanziza katudduke. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaandsons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure.
Okay, tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga olunaku lwa leero tusinzidde eno Kayunga era nga walaba nasisi w'omuntu wano akuŋŋaanya okubeera ng'ayaniriza pulezidenti w'abasawo b'ekinnansi nga si mulala mama waffe omulungi omusawo mulonde mama Fina gwe mumanyi nga mama Fina nga ye mukyala Silivia Namutebi olunaku olwaleero nga ali wano ku kisaawe wano e Kayunga nga azze okusisinkana abasawo banne abasawo be okubateekateeka okubasomera amateeka epya etwawuliddeko eryazze nga zo ditangaaza olunaku olwaleero alitangaza mu basawo b'e Kayunga eno. Kayunga eno wamanyiddwa nga awakyasinze ku disitulikiti ezimu ezisaasiza okubeera nga zizibwa ebikolobero oba abazzi b'emisango gye basinga okubeera era nga leero asazeewo n'agamba kaŋŋende nsisinkane basawo bannange tulongoose omulimu gwaffe ogwo era nga oluva wano tulaba nga tubatwala sweti wali eri mu kisaawe okubeera nga ate yali kisanga press conference oba olukuŋŋaana okuba nga ayogerako n'abasawo be okuba nga ayogerako n'abantu b'e Kayunga bantu bangi nnyo wano ku kisaawe bamulindiridde era nga tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga sipidi ya yiriyiri tugende ate twetabe mu lukuŋŋaana olwo okulaba nga mama Fina ayogerakoko ne abasawo be. SB4 Media Tuggussa Enssonga. Uganda may God uphold thee, we lay our future in thy hand. United free for liberty, together we all rest up. Okuvedane deryo na line gwanga Buganda tibyamanyi wannyo eggwanga lya ffe okweto lolensi zonna twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga. Nze naayimba ntya ne sitenga Ssaabasajja Kabaka asaanira afuge Obuganda bwonna naffe nga tumwesiga. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava dda
tukikuumenga. Katonda omulungi, Katonda ow'ekisa, tukwebaza olwakadde kano taata. Tutuno twewunga mu mikono gyo taata. Omugenyi waffe maama wa Uganda taata. Muteekeko ekisa ekimukuuma wano mu kifo kino. Ne abagenyi bonna bazze nabo taata. Tukusaba mwoyo w'amagezi, mwoyo w'okumanya, mwoyo w'okutegeera, ne mwoyo w'okwagala abukaale mu kifo kino ne ku mugenyi waffe omukulu Mama Fina. Tusabye nga twebaza mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Nalyamuwanga. Kale katutuule agessanyu nga nsaba abantu b'Ekayo nga balage essanyu nga bakubako mu ngalo nga baaniriza mu ngeri ey'enjawulo nga babaaniriza ne ttiimu yo wano mu Kayunga. Basaba bo ne bannyabo mulage essanyu. Kaakati abakulembeze nga bwe nagambye mujja kubeera tukwaniriza mu kifo kino ono yekangulumira. Maama weebale kukkiriza kujja kutusisinkana. Chairman antumye nkugamba ebigambo bino maama. Oba otudde wano mu kifo kino beera ntende. Tobeera na kuwankawanka kwonna kubanga security eri ggulugulu. Nange nze omu ku kansala maama. Amaanyi ge wanteekamu ag'okufuuka kansala mu bendo lino. Maama nkwebaza, weebale nnyo, weebalire ddala kye wankolera, Mukama y'aba akuddizaawo. Akataleke kanga nze mikwano gyange abalungi. Ndinga nkiikiridde on behalf of Chairman LC1, but I am a councillor of this area. But please, kano tekalekeka. Mama Fina, mikwano gyange nandibadde kansala, nandibadde ekitundutundu kya Chairman LC1, naye mikwano mungattirewo engalo nga mwebaza Mama Fina oba nga mumwaniriza mu kifo kino. Sinze nandibadde omutuufu okufukaamirira Mama Fina kubanga Mama Fina mwana wange, kati bwe yakula ate nafuuka muganda wange. Kubanga olunaku lwali lumu nga tugenda ne Mama Fina, kati omugenzi nga tugenda okuzaala Mama Fina, twali babiri. Era erinnya lye twamutuumira Muleeba, mu butuufu ye Nnalungi. Era Katonda amalala gonna gano gatya luvannyuma, naye nga amanya ga Mama Fina nga yakagwa ku ttaka, twamutuuma ye Nnalulungi. Ate Mukama Katonda n'akigera kubanga mulungi buli wonna. Zengalo ezo zempulira. Ndeze Mama Fina okuva mu buwere paka n'essaawa eno kubanga wiiki 2 emabega nga yakampita okunfumbira ebyasava. Maama ne wankubadde omuntu akuwa ekyokulya, ekyokunywa, okundabirira. Mwana wange neeyanza nnyo, neeyanzeege. Mukama akuwangaaze n'obulamu obwandibadde obwange ng'asaze ku bwo, babunzijeko babukuwe. Nkubiriza mwena mikwano gyange abasawo abali wano nti we muli era mbeebaza ne ssekwebaza mwenna okujja okwaniriza Mama Fina kubanga wiiki 2 ku wiiki 3 waliwo yajja nga ayagala okwegera mu ngatto ze ate nga tazisobola. Mbeeyanza nnyo abatuuze, mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale kwagala Mama Fina, naye mbagamba era mbasuubiza nti naye ajja kubaagala paka kubanga alina omukwano ogw'ekimmemmette. N'ebigambo ebyo mbyogedde tulwa Katonda n'ensi yange. Mama Fina, Mukama akumpangaalize. Mama waffe tusanyuse okulaba awamu n'ekizikitivu yo bwe mutambuza eggwanga. Amannya agange nze Chairman wa disitulikiti Kayunga disitulikiti, ng'amannya gange Batuli Badi Lusemisambwa.
era nkwebaza okusiima kubasiima nonteekako ate omulimu omulala gwe wampa ogwa lisaaki ofiisa mu ggwanga lino lyotambuza. Nkwebaza nti weebale nnyo weebale. Nembebaza nkulaga abakulembeze bannange bentambuza nabo disitulikiti eno Kayunga, ab'olukiiko oluli ku disitulikiti muddeko wano. Abo maama wange be bali ku lukiiko olwa disitulikiti. Tukwebaza kubanga nze nkimanyira olukiiko lwange nti gwe walondebwa omubooti tewali nzalabe mali. Era maama wange nze obumbuyita buka kubanga tebulondebwanga mutereevu. Tebulondebwanga. Bannange ab'emiruka bano bonna we bekati olwa byabuwangwa yangwa naawe ono w'abavubuka ono yamumyuka tuyikiriza nti mu mwaka dewawe tututeekamu empagi ez'amaanyi. Ono wabyantambula ng'ate ye difference mugombola Kayonza okuyambako by'okufuuka gyenkulaze. Owabakyala aliwa? Owabakyala y'ono ndowooza muddugavu nnyo. Voice wa aliwa? Oliwa ye? Voice y'oyo. Ono nno ye speaker, ndowooza speaker. Era mulaba muli bakovu. Sijja kugenda wala nnyo kankome okumpi awo, naye maama nkwebaza nti weebale nnyo, weebale okujja tukwaniriza. Bweze nnyo bannaye, bweze obungi. Uganda n'eddagala sibawulira. Uganda n'eddagala. Nsanyusa okubalaba abagenyi baffe abalungi. Mukama waffe tusanyuse nnyo okulaba maama. Ani abadde amanyi? Maama amanya Zekalyango Umaru, omusajja omuzirangu. Nga ndi mu kibiina ekya Uganda n'eddagala n'obuwangwa bwaffe. Era nze omuntu azanyisa emisambwa mwana n'enkutuka n'amagulu. Nze manyi emisambwa gye gyanzijja singa siri wano. Bwe ngenda mu kibuga ne ndaba mikwano gyange bwe twalinga embuto zikoma eyo, naye nze neebaza emisambwa awamu abalongo n'emizimu n'amayembe. Erinnya sijja kuliddamu. Maama wange nsaba n'obuwombeefu nsome lipooti eya Kayunga disitulikiti mu basawo ab'ekinnansi. Maama tusaba bw'oba oyogerako eri abasawo b'ekinnansi ab'Ekya disitulikiti n'ebitundu wenjagalira ddala tereera bulungi. Tusaba bw'oba oyogera eri abasawo b'ekinnansi ab'Ekayunga disitulikiti n'ebitundu ebirala owabule abasawo kwanza kampuni ezize ziwuusa abasawo ab'ekinnansi mu ggwanga lyonna, ng'ate abakulembera bu kampuni obwo maama si balonde, bajja bawubisa abantu.
Mama nze golaba ndifirira omusawo. Ng'abasawo b'Ekayunga twekola mu maama we akantu ako kanuma. Mama ng'abasawo b'Ekayunga twekolamu omulimu ne tusondawo ssente nga twagala okufuna ekifo we tunaazimba ofisi ey'abasawo. NB mama era mu nsonga eyo tulina n'omuwanika. Mama tetukkiriza oba chairman wa district obaani atuwanikire ssente ezo. Mama zitusiibwa nga kageregere. Owekitiibwa kkiriza nga gwe bw'onooba olabye otukwasizeeko mu nsonga eyo mama. Owekitiibwa tusiima empeerezaayo awamu n'olukiiko lwo olwawaggulu eri abasawo ab'ekinnansi mu ggwanga lyonna. Ogere kati sekretary byama by'ekibiina byonna tweyanzege kamange president webale kujja mu district eno Kayunga wamu ne vice president abakulembeze b'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono nammwe mwebale kujja kubeerawo wamu n'aba gavumenti betuli nabo wano. Omulamwa lwaki tuli wano olwaleero ng'abasawo b'ekinnansi nga tuli ne pulezidenti waffe, ekisookera ddala eggwanga lino Uganda lyamala okuteekawo etteeka erigenda okufuga omusawo w'ekinnansi. Omusawo w'ekinnansi ave mu nkola eri ebadde emutuumako Witchcraft, ebaddewo Witchcraft Act ya 75, kati baataddewo Tradition Complementary Medicine Law egenda okuba nga efuka omusawo w'ekinnansi mu mbeera eno. So tulina okumanya ng'abasawo b'Ekayunga Uganda n'eddagala n'obuwangwa bwaffe mwana wattu yekyakutte ettawaaza y'okutambula eggwanga lyonna ng'esomesa ku tteeka lino. Era we muli wano Uganda n'eddagala n'obuwangwa bwaffe tukimanye nti ye yokka ekibiina ekikyali ku musingi ogukkiririza mu buwangwa. Ate era eyagala nnyo omusawo atalinaamu mbeera yakwesikasika mu ggwanga weeyagaliza ebibyo. Pulezidenti waffe mumulabye emyaka mingi gyatukulembedde talumba basawo mu masabo gaabwe kubataataaganya, wabula akola ekyo ekisaanidde omusawo w'ekinnansi kyalina okubeera. Neebaza muganda wange Batuli olw'okukwata obulungi Kayunga ono, banga ddene tubadde tusuubiza okujja eno n'ekyo ekiseera tumaze tutuuse. Era wensabira nti buli musawo wa kinnansi atannafuna kiwandiiko kya Uganda n'eddagala n'obuwangwa bwaffe, olumbe mukulu Batuli abe nga akikuwa. Lwaki gye bujja maaso awo ogenda kwagala oyingira Uganda n'eddagala n'obuwangwa bwaffe nga tekikyasoboka, kubanga etteeka ligenda kuba litunuulira nnyo kibiina kye kiina omusaale mu ggwanga lino Uganda. Ate nga Uganda eddagala n'obuwangwa bwaffe kimanyikiddwa mu by'okusomesa ku by'obulwadde bwa siriimu, mu kusomesa ku domestic violence, obutabanguko mu maka. Ekibiina kyaffe kibadde kibikolako, tekikola ku bya busawo bwa kinnansi bwokka. Pulezidenti waffe yatukubirizza bulijjo tituyige ku mirimu emirala, naffe tubadde tubisomesa abantu. Tuleeta abasawo abazungu, twateekawo olujegere okugatta omusawo muzungu n'omusawo w'ekinnansi. Omusawo muzungu bw'akolagana n'omusawo w'ekinnansi tusomesa ku bulwadde bwa siriimu, ebintu ebyo ne tubifunamu ssente ng'ekibiina. Wabula bulungi bwansi obusawo bw'ekinnansi busobola okutumbuka n'ekibiina okubanga kireetera gwe omusawo ow'Ekayunga owaawa omanyike mu ggwanga lino. Kati olwaleero ebyokusomesa ku bulwadde obwo bigenda kuba wano mu Kayunga ne Mukono wamu ne Buyikwe, naye nga tujja kutandikira wano Kayunga. Era mukulu Batuli ensonga eyagikwata ennyo nti aba gavumenti yalonda Kayunga gye tuba tusookeramu mu kusomesa ku bulwadde bwa siriimu.
abasawo bwe muliwuliranga nga tubayise bannaye temulemanga okujja tusobole okuba mu musomo ogwo. Saagala kulwayo nnyo, ebigambo byange si bingi, njagala kutwala mukisa guno mpite vice president waffe abeeko ebigambo byatugamba n'oluvannyuma atajja kutuyitira president waffe. Kabange vice president kusaba ojje oyogereko eri abasawo. Kabona alina obugambo bubiri bw'abadde agala okukusuulayo bw'ateera bukutuuke butereevu eri president naye mbu ng'abuyisa gy'oli naye ng'abwogeredde wano ku president obe ng'obuwulira naye obukkatirire mu bigambo byo kyasaba bibiri byokka tagenda bukulwawo. Bannange mwebale okubeerawo okwaniriza maama pulezidenti maama Fina. Nyimiridde mu bigere bya mukama wange Ssaabakabona Uganda nga ye mwami Kayemba Lutembe Seggulu Ligamba atuule Katosi atasobodde kubeera ku mukolo guno, naye nga nsaba abali wano babeere nga banyiikira nnyo okugoberera obuwangwa n'ennono mu nzikiriza eyo wansi wa Uganda n'eddagala n'obuwangwa bwaffe. Amannya agange nze Kabona Kabogoza Kanoonya. Mwebale nnyo mwakalire. Bisinga president waffe waali kansabe mubuyite ajje asobole okubanga abaaka engeri gyayogerako eri abasawo be. Maama president wandize yogerako eri abantu bano era abantu bano bakimanye nti tulina we tulaga kati. Kana kambuleera neze ebiseera ebisinga bwe ntambula ne bwe bankuba enkubira wano nga nyimiridde njogera kasansinkana abantu kubanga eri abazze okundaba nga nabo omusana gubookya nganze bukola ki sebo mbadde nsaba kambuleera okajjewo nsigale nga bwe ndi. Basebo ne bannyabo executive yonna olukiiko lwonna olwa Kayunga District, Chairman Kayunga District, ow'abakyala, Speaker wo ne Vice wo, n'abamagomboola mwenna, na mwenna abakulembera District y'e Kayunga. Mwebale nnyo, mwebayire ddala. Bajjajja abawe kye musinga okwagala. Ab'ebitiibwa mwenna abali wano, bassebo ne bannyabo, ntegeezeddwa mbadde ŋŋenda nga mukulu wa LDC anaatera okutuuka n'afuba okuŋŋaati ngumiikirizaako kazibe eddakiika 2, naye nga bwe mumanyi Katonda bw'akulinnyisa eddaala obuvunaanyizibwa bubeera buki? Buli ssaawa obeera olunaku lumu ng'olinako enkiiko eziwera 10, odda wano n'odda wano odda wali. Simanyi wanaatuukira bwe nnaaba maze okwogera ssebo chairman we Kayunga
ajja kusigala ng'abuulirira abatuuze kubanga yeetaaga okwogera n'abatuuze bwe yantegeezezza ne mukulu DPC. Executive yange Sebo Vice wange omulungi ennyo Mwami Kaggwa Sebanakitta, Sipiika wange omukulu Sserwadda Kakinda, muyimirire abalabi. Mukimanyi abasawo buli bagenda bafunawo abakyala, muyimirire abalabi. Abasajja benkulembera nabo baba bano gonkuba bukubika amati mama Fina oyo nga nze nsenda. Waliwo yeetibye munzi nze oba olese wano ente ŋŋaana ate munnange. Sebo sekuyitale waffe yimirira bakulabe. Omukulu Medi akwira ebyentambula ya mama Fina yimirira bakulabe. Omukyala ono gwenyimidde naye yakwira ebyobuwangwa ku kakiiko ka Uganda n'eddagala n'obuwangwa bwaffe. Bw'oba omuleetedde empewo ne zimulema kiyite kiveeko genda mu kanisa olokoke ono. Mu kusiba omulongo tamusiba n'amuddamu. Abantu bangi nnyo basiba abalongooti, bwe nasiba abalongo n'enjavuwala n'enzigwamu n'ensiraana, ono bw'abasiba abakuwa n'ogaggawa n'oyisa ne maama Fina. Basaba ne bannyabo abatuuze ba kuno ku kyalo n'abasawo bange mwenna benkulembera. Mwebale kujja. Olwaleero mwami Batuli yaŋŋambye nti maama bw'otajja nja kuba mpeddemu obwesigwa. Olw'ensonga abantu bakuumye balina ennyonta okkulaba naye tebalina bye bakujja. Nabwe ekityo ne mugamba ne bwe nnaaba nnina enkiiko 3 nja kunyigiriza nzija ati sinebinabeera bigambo 2 mbibabuulire. Amannya nze Namutebi Silivia abasinga mwampa erya mama Fina. Bwe mba ne balabalamu wano ndooza nzaaliddwa kuno kubanga mbuuka wano n'engwali ekyabazaala bakola ki? We banzaala. Kitegeeza ni mwana nzaalwa ya kuno. Omukyalo yayimiridde okwogera ndooza ne bagamba baalimba. Namupayimira koko. Oyo omukyala baafumbirwa ne maama wange olunaku lumu ne bafumbirwa abasajja nga ba Luganda. Maama wange n'aluma omwana ow'okuzaala yalumwa nze nalumwa. Ne bagende wa mukyala Nanfuka wali mumanyiwo mwenna ndowooza. Ekyampisi mumanyiwo. Ne bazaala omuwala omulungi ng'ono w'emikisa yenze ayimiridde wano mu maaso gammwe. Nkwebaza webale kunjagala ate era webale kubeera wamu nange. Ne bwe kubira simu saa 6 gw'ekiro nga nkuyita ojja. Webale nnyo webalire ddala. Basaba ne bannyabo ekituleese wano mulamwa gwaki ekisingira ddala pointi enkulu. Pointi enkulu kwe kukubiriza abasawo bange omulimu gwe tukola ogw'obusawo okuba nga tugujjamu katemba. Tugujjiramu ddala katemba, tujjamu ebisoko ebitasaanye kubeeramu ne tulekamu ebisoko ebirimu. Ensonga endeese wano egenda okuntalaza eggwanga lyonna Uganda, gavumenti lye yampadde nti ntambula Uganda yonna nga mbuulirira kigambo musawo okusigaza ennono entuufu enkyamu tuzijje mu busawo. Gavumenti ya Uganda yampadde obuvunaanyizibwa okutambula nga ntegeeza abasawo nti bw'oba omanyi nti watendekebwa ddala mu butuufu ng'oli mumanyi wa busawo sigala ku obwo bw'omanyi. Toba ng'olina ddungu n'ogaa nti kaŋŋende ngula ekiwanuka mwongeremu oba kandeete Kifaalo mukole ki? Kifaalo ogenda muleeta ajje n'ebibye akusanze n'ennono zo atandike okwetaaga omusalira. Mu kumusalira gavumenti tajja kumanya ekyo ky'osalira. Yeetunuulira butunuulizi bw'ejja mu mbugayo n'esisinkana omusaayi ogutategeerekese ogenda obbinyumya nti mugambe maama ndi luzira ng'okulunguddeyo emyezi 5 Mukimanyi butereevu nti gavumenti ya Uganda yebadde ekyatweyimiriddeko ku ntalo ze tubadde tulwana n'abantu be bayita abalokole. Senga baatuwera dda.
ebigambo bingi bitukonjeddwako ebigambo bingi nnyo bitwogeddwako ebimu nga n'abeefuula abasawo b'ekinnansi bye bakola ne twekanga ng'omulimu bagenda bagwonoona baguvumiriza bajjawo ennono gavumenti n'empita mu paalamenti ne ŋŋenda ne bambuuza omusawo omutuufu y'ani omusawo omutuufu ye muntu asamira n'asiwa enkalamu n'abeera n'empewo z'abajjajjabe nga kizikola ki kizimanyi kuba tulina abasawo ba biti bingi tulina abaluutansozi tulina ab'emisambwa tulina abaki gavumenti nga tesobola bategeera tejja kutuulaawo kumanye nti Namutebi olina emisambwa balina kweyambisa ffe beexpaati tubanyonywere nti ono kyeyabadde asalira nti yabadde asala nga bajjajjabe bamusabye tulina n'abasawo betugamba bano abatabuzi b'eddagala oli abadde akola mu mbugayo yayiga omuti gumu n'agenda n'akola wali ne mutandika okwevuma n'abantu nga ebyakwata bimanyi zaamusinga zabadde ajjanjaba n'abalwadde be zabadde akola bwe bati zabadde akola ki n'akuvumiriza nti gwe byokwata okola ki gavumenti kati eyagala esunsule ani mutuufu neebaza bajjajja baneebaza Katonda nti ndi omu ku lukiiko olukulu olwo olwa waggulu tewaba kulimba tewaba kubuzaabuza ndi omu ku mukulu ali ku lukiiko olwaki nga ndi ku lukiiko olwo ng'abalala bonna balina PhD ng'abalala bonna baasoma naye ndi omu okwogerera abasawo bange bano beekulembera abamanye ennono so ekyo mukyebalize nti kizibu nnyo gavumenti ogirwanyisa okulaba nga mpitawo ntuuke ku lukiiko olwo kyembakubira omulanga mukimanyi sijja kyogerera enkya n'eggulu nyinza okuba nga sikwatanga 10 ddukuwa naye ng'eri waggulu ekigambo ky'enfulumya kimu kireeta omulwadde wo n'aleeta embuzi nga sijjangako mu ssabo kulambulambugayo naye nga neebankubira essimu ng'andika mpale banga nti omusawo wekangulumira yakoze ekintu bwe kiti nfuuka looya wootali nga tutusasudde bwe ndi nti ekikwatagana n'omusamize nkyogerera nga bwe kirina okukola ki tetwagala nnyo bakulembeze enkyagenda kujjawo nti ate muteeke embuzi ya pulezidenti ajja nti ate muteeke pulezidenti muwe kino nyumirwa nnyo ng'ompise bwisi nti jangu mu mbuga yange nange nga bajjajja bange mbasalira nange nfune amayinja maama bw'onajja kijja kuba kikoze eki era bw'ompita nzijja abampita nkola ki naye saagala nnyo kulinnyirira amasabo g'abantu ekyo njagala ne gavumenti ekitegeere nti etteeka eryo lyonna erizze si lyakuvoola busawo bwa kinnansi kale kyesigale nga ki yensonga olwaki olaba nti ennaku zino temukyalaba nnyo basirikale bano bayingira nangatto bigatto byabwe mu masabo mukyabalaba nnyo ennaku zino batono bakendeera babiwa ki respect so kyembasaba nga nwana ekyo kyennwana naawe lwanira wooli n'abeemiruka mu lwane n'abamagombola mu lwane ne mwami Batuli chairman lwana nange erifuna amanya agakola ki agalwana bwe tunaakwatiza awamu kyalemeseza gavumenti otuwa ssente zaffe weeziri ebitongole ebirala byonna babiwadde ssente ebitongole babiwadde ssente naye ffe bakyaganye lwaki batulabanga abataasoma batulabanga ebintuntu lwaki oli agenda n'abeera neibawo nga mwenna muli ku ssabo mukola mwenna naavaayo n'akuwayo n'aga nti oyo alina kye yasaze eggulu 8 naye ng'amanyi wasaze enkoko oba mbuzi n'akuwayo ne bakwata kati lipooti eyo bwegenda ku poliisi ate poliisi egiweerezayo butereevu basayidi ne baweereza nti abasawo b'ekalungu nga tebalina kye bakola okujjako okukola ebikolwa by'okusaddaaka so nga tojja kwekanga ng'ekyo ojja kusanga pasita nga yeenyigidde mu kisaddaaka bantu ojja kusanga pasita nga yakozeseza akaana akatakata neetuuka ojja kusanga pasita nga yagamba abagoberezi be nti kwata kamba kuba emigo mugalama ekibooko 10 ng'ofuna mukisa mbooko 10 ng'ofuna muki n'akalakata abantu embooko nga teryamunyega naye kati gwe gamba omulwadde omuge munnange fukamira tofuuyira jjajja kawagga jjajja yaŋŋambyeko
So ebyo twagala tukole ki tugonjoole. Ekirala kinjagala bakubizanga mu bachairman mulina okubeera omuntu ogwo. Guno omulimu gw'okukulembera abasawo si mulimu nti nsasulwa. Twalina obukulembeze obwasooka obwedda obwalinga wedda omwami gwe Nadia mu bigere nti bwe yabanga asituka okujja mu disitulikiti ng'eno nga mwe abakwata amafuta n'akola ki? Bwe yabanga agenda ku pulogulaamu okubawolereza nga mukwate seene mwesona ne mukola ki? Bamukulu Meddi bwe mwalingawo ne mukulu Kakinda. Nga mulina okusasula pulezidenti ajja mukole eki? Naye ekyo nakijjawo mu balwadde sikyagala, mu bantu abayitibwa abasawo bange nze sikyagala. Saagala kutokyalinga. Bw'oba tokyalinze nange sikutokyalinga. Naye kyolina okunkolera omulimu ogusingayo nti oba nantuma nti katukulambula masabo sabe okusaba nkusange ng'oli lwedde kubadde ng'okubbirako. Oba onsalidde sayira jjajja ddungu omusayi guno gujjeewo yerula. Wasigale nga wali lwedde. Mumanyi lwaki abantu bagali mama Fina ya ali alaali oyingira nkulaba. Tolina kintu kijja kuntemako. Nze abantu banneesimbyemu senga nagwadda. Naye emisambo gyange gikola emisana ekiro ginnwanirira. Yensonga ye tebansobola. Nze nkola ekintu kirekamu katemba. Bwe mansijanjabye omulwadde mugaiti owonye okutereeza mpaayo nno emitwalo 5 ndye. Bwe manga kusaba lutalo si lutalo. Katutandika okujjanjaba abalwadde baffe nga tuli straight forward. Olwaliro jagamba omulwadde omugaiti mbadde nsaba tugende enkwambuule. Ekyokwambuula kimanyi tulina wano Kalagala tumulina era n'abalwadde nabayetaagawo. Naye kati Kalagala yafuuka kizibu. Bw'otwalayo omulwadde n'omwambulula ne wabeerawo akatawona oba ne wabeerawo ku mmwe bwe yatutte okwambulula mukyala mwami ye yamututte amahabba ne galinnya we wanaabeerawo ekiriwo kyonna omusawo n'ageza akyawa omukyala oyo nga kati yatwala Kalagala nsaddaake. Byonna mulina obyegendereza. Kati awo tutuuse gavumenti kyentumye nja kutalaaga eggwanga lyonna tusobole okweggyamu abakyamu tusobole okumanya etteeka lino gavumenti etuwe ssente zaffe. Temudda kuba n'omuntu ajja n'alimba. Zomaye obulamu nabuyita mudda. Ze mubagambe oba waliwo wano mbega nze ndi mukazi mulwanyi waaki. Myaka 2 nkulembera basawo nga nnwanye nze. Waliwo ajja n'endabanga mukerere nga alaba nnoono. Tolina wompita nze. Kuba nze nnwana entalo. Emisambo ajja nnonda nga nnakukulembera ki? Bwe giba gikedde ku makya ne giga nti dda wabbali nzira wabbali kubanga sikyali munaku. Emisambo gimpadde. Ne okulwanirira okwogera omusawo ali embulamuti okwogera omusawo ali Kayonza okwogera omusawo ali wa. Mama Fina yalina eddoboozi eryo yayogera ensi n'ewuuguuma simanyi kye nnaba. So n'olwekyo bannaddiini bagamba teri bukulembeze butava eri ki? Wabwe twali tuzimba ekkanisa ne bagamba nti Mama Fina yimirira nga ndi mu kkanisa. Pasa n'agamba naye kyokka mukazi gwe Katonda ye yakuloota. Yakuleetodde mu nsi eno oyambe abantu. So n'olwekyo kye kisingidde ddala okwo. Naye mu gundi yammwe ndabyemu ebintu bingi. Ebadde mu lipooti yammwe mwetaaga okuzimba, mwetaaga okutereeza. Naye namwe mwetaaga mwetereeze. Kuba temuli wamu nga mwe abantu temuli ki? Musooke mwetereeze. Tojja gamba twagala kino ate munaamala okifuna mukikaayaniremu. Ebyo sibyagala nze. Mukulu batulina executive yo mwetereeze. Musituke ne executive y'abantu abatono mujje ku Nansono mulabe mukulu Sewaya tulabe kye tubataasaayo kuba naffe twetaasa tetulina nnyo tetuli awo. Tutandike okwekolamu ssako. Tutandike okwekolamu ssako. Tutandike okukola ebibiina ssente zino gavumenti zeegaba. Naffe tutandike ng'ozzeewola twemega nti nze bajjajja nsamira nnyo bajjajja bampa ssente za ssako ng'abakyala bazitwala nga mwemutunudde abakyala mwefeeko. Ennaku zino ffe abafuga abantu bano ffe abafuga mukimanyi. Gwe omukuuma bukuumi mmando ne zivaako gwe n'omuyoola n'oteeka wali. So kasoba nga weekolerera. Kasoba ng'okola.
n'empewo zennyini zisiima n'oba omugoba zigamba namalwa yatumanyi ffe totujjaawo wano kiraba ndowooza. So bye mbasaba tubeere nga tuyirwedde. Ku ssaawa eno sirina nnyo okujjako okuyimiriza executive nagiyimiriza Mama Natembo n'agw'ennume y'ekigo. Naye mbaagala nnyo mwebale kubeeramu, mwebale kulwana ntalo, mwebale ggumira bizibu, mwebale kulwana mu buli kimu. Byonna mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ndowooza obudde bugenda bwefuula ate nga tulina okugenda ekikyusa. Naye sijja kuva wano nga sina kyemba wadde. Ani mwagambe omwanika yani? Omwanika wamwe yani? Ate mwefudde kyamani yagalo zikwata. Omwanika yaliwo mwayanjudde wano omwanika kati mwewe kye batiyite ssente mulaje. Ani muwanika? Ali wakuwe. Nabatempa kasawo wano ndabe. Gwe muwanika. Kati omuwanika mwadde obukadde bubiri bubuno. Saagala mbe nga nakatuka mpwire nti ate omuwanika yadduse n'agenda ebusoga ne ssente zaffe. Mbadde nsaba mubeeko kye mutandika n'ekyo ate ndabe nti mwina ye mutuuse nange nfune amaanyi agakola ki agabongeramu. Era bwe mulaba sibongedde mumanya batuli abatimaye. Ekyo nkibabuulira bwe mulaba tekigenze mu maaso kuba yalina okulaga ansa nti ssente ze nabawa zagenda wano. Njagala abantu mwenna abazze wano bassebo ne bannyabo abalabye ku Mama Fina olunaku lwa leero muddemu okundaba nga mukyuse nga mugaggawadde. Muddemu okundaba nga mu butuufu anoonya embaga bagikkubye. Muddemu okundaba ng'anoonya omusajja omufunye. Muddemu okundaba wabadde ovuga ppiki ng'olina yiyo. Muddemu okundaba bw'obadde ne mujjawo ng'omulozi agudde. Bw'ogera kigambo ekyo ni Mama Fina mulabe ennaku yange ekoze eki? Mama Fina mulabe ennaku yange ekoze eki? Njagala nfune ssente, njagala mbaze, njagala ngaggawale, njagala mbeere w'amaanyi. Njagala buli omu afune kyayagala mu bulamu. Omwavu tanyuma. Obwavu tebukola ki? Tebunyuma. Oddemu okunda wondabye ku TV oga nti omukazi oyo yajja ennaku z'omwezi 14 naye nakyuka okuva lwe namulabako. Nakola ki? Ssaabasajja Kabaka awangaale.